Alright, kakati ndi wano n'omwami owa boda ajje Tamale Junior babadde bamukonedde n'amuleeta ndoza gwa mulese mpaka ku ddwaliro n'amuleeta mpaka ku ddwaliro wano Ensambya. Soko tunyonyola embeera ebadde etya? Mbeera ogenda yogerako nnyo babadde batambula nga bali ku main nga bonagenda tutambule ku main. Tamale Junior abadde ku boda badde ku boda nga baliko babiri amuvuga naye nga bali ku main we bati batambula. Yes sir. Kati wa boda omulala n'alaba omusaabaze kati n'agaziwa bugazibwa ati mukku nga bogazi kali nga kinakyuka bukyusibwa ati mulundi gumu kati ne banate nga bajja ne bamugwamu awone ekitegeeza Tamale abadde ku boda abadde atambulira ku boda abadde ku boda so kati wa boda amuvuze ye akutega amenyese naye bamulese wanino ku ddwaliro oba bale simanyi wakutte bulungi gwolabyeko Tamale Junior mukumulaba omutegere nti ye Tamale Junior oba goyambe buyambe era wempise mu kubo nga abantu banga junior nga nsina temanyi n'omuleeta mpaka nino ku ddwaliro. Okay. Kati ye nga ye kuba tetunnamulabako ali mu mbeera ki gwe nga gwe omuntu amusookeddeko? Funyamu wano ebiwundu wano ku mukono gwa ddyo wano nano ku kibegabega era n'omusayi n'ogwa oguno wano ku reflect guno gwe musayi gwa Tamale Junior omwami oyo nga w'omulaba bambi yataasizza Tamale Junior. Essaawa zino aliwa? Ali wano ku ddwaliro eddwaliro Ensambya bamututte mu emergency y'abafunye accident bamutemukebera mu sikaani talina wamenyese wonna wonna gwe mumukwata tolina walabe wamenyese. Okay, kale tweyanziza nnyo pipa hivyo bannanga bantu babi abantu babi naye buli muntu munsi muno agenda sasulira ebibibi oba misana oba kiro oba mutuntu abantu babi nnyo. Abantu babi